waliwo ebuuzizaako lwaki abantu abamu bakaaba nga bali mu kusinza mu kusaba obanga enjiri ebuulirwa lwaki abantu ababeera bakaaba buli kaseera oba gwe kennyini waliwo baddeko olaba nga amaziga gakuyitamu oba oli muntu abeera nga amaziga gakuyitamu buli kaseera buli wobeera mu maaso ga Katonda nga weebuuza bannange lwaki nze nabaaki ng'olaba abalala bo tebakaaba olwaliro okwetera ensonga nga bbiri ez'amaanyi lwaki abantu baba nga bali mu maaso ga Mukama abamu babeera bakaaba. Ensonga esooka abantu lwaki babeera bakaaba oba amaziga gabeera gajja nga bali mu kubeerawo kwa Mukama nti buli wobeera mu kubeerawo kwa Mukama buli wobeera mu presence ya Katonda ebiseera ebisinga okubeerawo kwa Mukama okwo kukuleetera mukwano gwange okubanga olaba obutali butuukirivu bwo okulaba obutali butuukirivu bwo lwaki kubanga Katonda kitangaala Bayibuli egamba ye kitangaala temuli kizikiza kati buli wajja bw'ati mu bulamu bwo buli wobeera mu kubeerawo kwe otandika okweraba ng'omuntu atali muki atali mulongoofu otandika okweraba ng'omuntu atabadde mwesigwa mu maaso ga Katonda otandika okulaba ekisa kya Katonda presence ya Katonda eyo egenda nekuba mu bizikiza ebiri mu bulamu bwo toki ya Mukama nekuba n'otandika okulaba areas zonna eziri mu bulamu ate nga bulijjo oziraba mukwano naye ate olw'okubeerawo kwa Mukama n'obanga mukwano olaba nga tosaanidde mu maaso ga Katonda. Waliwo omusajja bamuyita Isaaya bugenda mu kitabo kya Isaaya essula ya 6:5 awo kambasomera in fact Isaaya essula 6 olunyiri 5 yagenda mu kubeerawo kwa Mukama mu presence ya Katonda yali nabbi naye agenda okweraba nga mukwano gwange takoze eki tasaanidde agamba bw'atyo ne ndyoka njogera nti zinsanze kubanga nfudde owulira kubanga ndi muntu ow'emimwa egitali mirongoofu era ntuula wakati mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu kubanga amaaso gange galabye kabaka Mukama ow'eggye. Olabye n'akaaba ng'ali mu kubeerawo kwa Mukama ng'ali mu presence ya Katonda ng'ali wakati mu kwolesebwa lwaki kubanga yagamba amaaso ge galabye Katonda ow'eggye ng'ali mu kwolesebwa nayeeraba obutali butuukirivu bwe n'alaba bulijjo ng'atula mu bantu ab'emimwa egitali mirongoofu oba yali atula mu bantu bawemula oba yatula mu bantu bavuma oba yali atula mu nkiko z'abajerega z'abageya yalaba ekibi kye bwe yabeera mu kubeerawo kwa Mukama yalaba Katonda naye ate ye mu ye ne yereflectingamu n'alaba obutali butuukirivu bwe ebiseera ebisinga baba nga waliwo okusinza okukoma ku mwoyo gwo ogenda okuwulira mukwano gwange ng'otandise olaba obutali butuukirivu lwaki kubanga okusinza okwo kuleese okubeerawo kwa Mukama eri obulamu bwo kati ekitangaala ekyo ne kiraga ebizikiza ebiri mu bulamu bwo nkikwetera okuba ng'owulira ng'okaaba amaziga mu maaso ga Katonda. Njagala otegere nti singa okubeerawo kwa Mukama kujja mu bulamu bwo ekisookera ddala ky'ogenda okuba ng'osooka okulaba bwe butali butuukirivu bwo. Mukama yeebazibwe nnyo. So Isaaya bw'atyo yali mu kubeerawo kwa Mukama n'alaba nga tasaanidde. Waliwo akayimba oluusi k'oyinza okuba nga buli bw'okawulira kakutwala mu kubeerawo kwa Mukama n'owulira nga amaziga gakuyitamu buyisi. Ng'oyinza ng'oli mu kyaki abamu n'owulira ng'oswala mu bantu ga bannange n'abeera nga nkaaba buli kaseera. Kino kyantukanko buli kaseera bwe baasiizanga nga nze munnange amaziga gampitangamu buyisi. So okubeerawo kwa Mukama kuleeta oluusi okweraba ffe nga ffe nga tetusaanidde mu maaso ga Katonda kubanga ekituufu tetukoze eki tetusaanidde. Ne Bayibuli egamba nti ye ne bw'abanga ffe ne tubeera nga tetuli beesigwa Mukama Katonda waffe asigala nga muki nga mwesigwa. Ensonga lwaki mukwano gwe gwe weeraba ng'ofaanana bw'otyo. N'ekirala mu kubeerawo kwa Mukama okwo ebiseera ebisinga emitima gyaffe gimenyeka kati buli bw'olaba nga tosaanidde mu maaso ga Katonda ng'ate oli mu kubeerawo kwa Mukama jjukira Omwoyo Omutukuvu yalumiriza ekibi nakye n'omusango. Kati ebiseera ebisinga emitima gyaffe gimenyeka nnyo you feel so broken mu maaso ga Katonda ate Mukama ayagala nnyo omutima oguli broken. Kati oluusi ekikwetera okuba ng'owiipinga oba ng'okaaba mu maaso ga Mukama lwaki kubanga oba omenyese. Nga bwe bagambye nti ebiseera ebisinga buli bw'obeera mu kubeerawo kwa Mukama obeera owulira nga tosaanidde n'akamu obeera olaba bibi byo byokka ng'oli mu kubeerawo kwa Mukama ebiseera ebisinga. So kati olw'okuba nga oba omenyese omutima ogwo ebiseera ebisinga kikwetera okuba ng'owiipinga okubeera ng'okaaba. Omwoyo Omutukuvu buli w'alumiriza buli bw'ajja mu bulamu bwo alumiriza ekibi n'omusango kubanga gwe gumu mirimu gye kulumiriza kibi na musango mu bulamu bwo. Kati buli bw'ajja iniquity yonna eri mu bulamu bwo ekitangala kiba kirina okugiraga mu maaso ga Katonda kikuleetera okwinenya z'okutambula obulungi ne Katonda.
ate jukira Bible egamba nti omwoyo mutukuvu Bible egamba ffe tetumanyi kusaba nga bwe kitukola ki nga bwe kitugwanira. Kitabu ky'Abalumi sura 8:26 Bible egamba bweti egamba era bwe kityo omwoyo atubeera mu bunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutoogerekeka. Olabye bw'obeera mu kubeera kwa Mukama omwoyo asinda muli omwoyo omutukuvu ali munda mu ggwe atandika okuba nga asinda mu maaso ga Mukama nga yeegayirira nga intercedinga ku lw'obulamu bwo. Mukama yeebazibwe. Kati ebiseera ebisinga emyoyo gyaffe gyalayininga n'omwoyo omutukuvu kati tosobola kusigala nga toyipinga mu maaso ga Mukama. Tosobola kusigala kyekimu omwoyo omutukuvu ng'ali mu kusinda mu maaso ga Katonda. Tosobola kubanga osigala kyekimu. Kye bagambye nti mukwano gwange ebiseera ebisinga bw'oyingira mu zziba mu Katonda ebiseera ebisinga buli kizikiza kyonna ekiri mu bulamu bwo kivaayo. Oluusi n'olaba ekisa kya Katonda n'olaba Mukama Katonda omukwano gwakulaze n'olaba Katonda gy'akujje n'olaba ng'ate gwe tobadde mwesigwa n'akamu mu maaso ga Katonda. Toyinza butakaaba mu maaso ge. Toyinza kutakaaba mu kubeerawo kwe. Ng'era mu Timoseewo ekyokubiri essula 2:13 Bible egamba netubanga tetuli beesigwa Mukama asigala mwesigwa. Kati ogenda okulaba nga Mukama abadde mwesigwa nnyo eri obulamu bwo nga gwe tobadde mwesigwa n'akamu. Ekisinga kitwetera okuyipinga amaaso ga Mukama ne tukaaba olw'ensonga olaba ekisa kya Katonda bwe kibadde eri obulamu bwo n'olaba Katonda gwe byemusasuddemu ebitaani olaba nga mukwano nga mizaani tebalansinga bulungi ne Mukama kyabadde akusuubiramu. Kati ekikwetera okuba nga okaaba mu maaso ga Katonda. Nga ngenda ku nsonga ey'okubiri bw'oba nga olimpya subscribinga kweno channel ko nakade bw'ona kikola ekyo ojja batomisinga videos etteekayo almost buli kaseera eziyigiriza eno channel buli mwana wa Katonda alina okola ki ogyetaaga. Mukama yeebazibwe nnyo. Ensonga namba 2 lwaki abamu bakaaba oba babeera n'amaziga mu maaso ga Katonda nti ebiseera ebisinga baba bajjukira ennaku oba ebizibu bye bayiseemu ng'ogyeko okubeerawo kwa Mukama naye waliwo abantu abalina bye bayiseemu kati nga buli wajja maaso ga Mukama obanga alina ebimugoba. Oluusi alina byafiiriddwa bingi, oluusi alina embeera gy'ayitamu nga tasobola kukyebeera, talina gw'akaabira, talina gw'asobola kugibuulira ng'awulira azitoowereddwa, ng'awulira akooye. Nga buli wajja maaso ga Mukama n'atandika okusaba oba n'ayingira mu kubeerawo kwa Mukama nga obuzito buli bw'alina talina ngeri gya communicating maaso ga Mukama ng'ayogera ebigambo ebi very strong, wabula nga buli wayogera bw'ati olw'ekyo kyayitamu ng'akaaba bukaabi mu maaso ga Katonda, ng'akaaba bukaabi oba n'ajjukira by'ayiseemu emabega, abantu abamuyisizza obubi bye bamuyisizzaamu n'ajja maaso ga Mukama. Omukwano gwange obanga oli muntu afaananako bw'atyo olina embeera gy'oyitamu buli wajja maaso ga Mukama okaaba bukaabi oluusi n'ebigambo tosobola na kubyogera. Waliwo omukazi bamuyita Kaana yajja maaso ga Mukama ng'azitoowereddwa, yali mugumba nga talina na bw'ayogera maaso ga Mukama nga n'ebigambo tebikyatuka bulungi mu butuufu ng'ebintu bitambula bulungi. Yasaba essala ne balowooza atamidde lwa mbeera. Omukwano osobola okuba nga olina ky'oyitamu nga n'essaala yo tomanyi na ngeri gy'osobola gisaba maaso ga Mukama naye ng'olaba amaziga gava ku mutima gwo. Abamwogera naye mulina amaziga mangi ku mutima gwammwe. So abantu bwe batyo ebiseera ebisinga mu kifo ekyokusaba akaaba obukaabi maaso ga Mukama, oluusi asaba n'okukaaba akola ki akaaba mu maaso ga Katonda olw'ebyo by'azze ayitamu emabega eyo yonna oba embeera gy'ali mu kuyitamu essaawa eyo. Mukwano gwe bw'oba ng'osaba mu maaso ga Katonda ng'oli mu mbeera efaanana bw'ekyo sijja kugamba nti sirika essala oba nga tosobola kujjatula bwatuze mu maaso ga Katonda gikaabewo mu maaso ga Mukama. Mukama Katonda akolekitinga amaziga ago gw'okaaba. Mu kitabu kya Zabbuli essula 5:6 olunyiriri lwa 8 Bayibuli egamba bw'etyo egamba gwe olaba okutambulatambula kwange oteeke amaziga gange mu kasumbiko tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Mukama yeebazibwe kanduddemu. Gwe obala okutambulatambula kwange oteeke amaziga gange mu kasumbiko tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Olabye Mukama Katonda awandiika buli zziga ly'otonnyeza. Mukama Katonda alibala. Sigambye nti mugende maaso ga Mukama mukaabe bukaabi naye gwazitoowereddwa gwakooye mu maaso ga Katonda. Mukama awandiika buli zziga. Ono agambye tegawandiikibwa mu kitabo kyo, agakuŋŋaanya mu kasumbi agamaziga g'okaaba mu maaso ga Mukama bakuba n'ogwokaabira abantu.
tetebanyambe tebakoze eki oba bakuyisiza bubi naye gw'okaabira mu maaso ga Katonda Mukama Katonda agakuŋŋaanya mu kasumbi Mukama Katonda awandiika buli zziga erivudde mu maaso go byonna by'oyiseemu abakuyisiza obubi Mukama Katonda awandiika mu kitabo ky'okubikkulirwa essula 7:17 Bayibuli eraga nti Katonda alisangula buli maziga gonna Mukama Katonda amaziga agakuŋŋaanya Mukama Katonda amaziga gagamanyi era agenda kugasangula waliwo akaseera k'okukaaba naye waliwo akaseera k'okuseka Mukama agenda kukusesa enseko agenda kusangula amaziga ennaku eyo gy'oyitamu Mukama agimanyi buli ky'oyitamu ng'okaaba maaso ga Mukama sizoni gy'oli bwe bayakukaaba amaziga bw'oba gakaaba gakaabire Mukama togakabira bantu gakabire Mukama agakuŋŋaanya era asobola okusangula amaziga go n'akusesa ku nseko so ennaku mu Katonda Bayibuli yogera mu kitabo kya Bakolinso ekyokubiri ennaku mu Katonda ereeta okwenenya in fact kambasomerewo Abakolinso ekyokubiri essula 7 essula 7:10 Bayibuli egamba bw'eti kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi okutejjusibwa naye okunakuwala kw'omu nsi kuleeta okufa owulire gy'okunakuwala mu Katonda kuleeta okwenenya kuleeta obulokozi kuleeta okwenenya okutejjusibwa kuleeta bulokozi naye okunakuwala mu nsi kuleeta kufa ennaku esobola okukutta osobola okuba ng'oli onywa naye ng'ennaku ekumalawo naye ennaku gy'olina leka ekuleetere mu maaso ga Mukama kwenenya obanga waliwo ky'osobola okwenenya kyenenye obanga waliwo abakola obubi ng'okaaba amaziga mu maaso ga Katonda abantu obajje ku mutima gwo basonyiwe kubanga oba tobasonyiye ogenda kumala obudde bungi togenda kusumululwa Mukama ayagala osooka osonyiwa abantu abo sooka obasonyiwe abakola obubi naye Mukama agenda kubanga asangula amaziga go agenda kubanga akola bulungi naye mutegedde ekintu kimu bw'osonyiwa omuntu tekitegeeza nti Mukama Katonda amusonyiye ye bw'ekyokusonyiwa omuntu tekitegeeza nti ne Katonda amusonyiye bw'omusonyiwa kiyamba gwe n'omujja ku mutima gwo Mukama n'akuyamba naye Mukama asobola ddala okuwoolera ku lw'omuntu oyo Mukama asobola omusomesa essomo Mukama asobola okumunyigiriza Mukama asobola okulwanira olutalo naye gwe ayagala osonyiwe ku lw'omutima gwo guleme okubeeramu ekintu ekyo so agamba mu kigeni mwena abakooye mu Matayo 10:28 mu kigeni mwena abakooye abazitoowereddwa nange n'abawummuza bw'obanga ozitoowereddwa jangu eri Katonda obanga olina ennaku jangu eri Katonda Katonda agenda kubanga akuyamba agenda kubanga akwaniriza kuba Katonda ayamba ayagala nnyo okubanga ayaniriza abantu abayambi essaala bwe banga ekulemye okusabanga amaziga golina maaso ga Mukama agakaabe essaala gikaabe bukaabi tekina buzibu bwonna fukumula emmeeme eyo mu maaso ga Katonda fukumula omutima gwo mu maaso ga Mukama kubanga buli ziga byonna yoka maaso ga Katonda Mukama aba aliwulira tekina buzibu bwonna bannange kukaaba mu maaso ga Mukama okimanyi nti ne Yesu yakaabako yagenda okuzuukiza Laazaalo ku ntaana Yesu yajja ng'avudde gy'avudde n'ajja ebbeseni okubanga azuukiza Laazaalo mu ntaana ng'amazeemu ennaku 4 ng'akimanyi agize kuzuukiza Laazaalo naye bamulaga entaana ya Laazaalo n'akaaba yakwatibwako yakaaba lwaki olw'ekisa Katonda kyagenda okulaga Laazaalo ng'amaze ennaku 4 mu ntaana agenda kumulaga ekisa ekyo kyaleetera Yesu okukaaba n'azuukiza Laazaalo n'amugjayo era yavaawo n'agamba Mukama nkwebaza lwaki yeebaza Katonda kubanga Mukama yali alaze ekisa Laazaalo ate nga Mukama agenda kwegulumiza okulaga abantu bane Mukama afa omulungi yeebaze so mukwano gwange ekina buzibu bwonna kujja maaso ga Mukama n'okaabira mu maaso ge bw'obanga ozitoowereddwa oyanyiga emitima oyanyiga ebiwundu agenda kubanga akunyiga era mu comment section kyonna ky'obuuza bw'obanga olina ekibuuzo kyonna ky'obuuza kiteeke mu comment section ennaku zino ku YouTube tulina option y'okubanga mbaddamu audio mu comment section still comment section so okuddamu ne ka audio ne ka limited ku sekendi 3 zokka so okulaba ng'ekibuuzo kyo kitegeerekeka so that okuddamu mu sekendi 3 zokka mu audio mu comment section kyonna ky'obuuza esobola okuba nga nkuddamu mu comment section okay simanyiddewo nalaba video eno naye abagirabye mangu then kijja kuba kinyanguyira kuba tukola videos buli kaseera so okuddamu buli comment ku videos enkadde naye abala video eno mangu kijja kunyanguyira nnyo okubanga mbaddamu obanga olimpya subscribinga kona kade selecting all please subscribe to this channel so that you don't miss any single video anytime I make one okay please subscribe like the message obaka buno bulungi obaka mlikinge musharinge eri abalala n'obasobanga bakola ki baweebwa omukisa nga neebobeddwa omukisa bere bulungi mweraba